Muno mu Charis site muli abawala ababbi b'abasajja. Mama. Tosigaza musajja buli ajanga yesesa abayagala oyo gojjeeyo omusanga mu kapale kamu n'omuddabiriza n'omugulira ku ngoye n'afuna engoye olumala omuteeka ku mutindo mama nga abamulaba bakanudde amaaso bati abakuno otoye enkuba olutonya nga bategula ntegule nga zikulukusa enkuba olutonya nga bategula nga toye zikulukusa kati oba zikutomeredde mu nju yo gwomanyi gweva ku masanyalaze ago bategula bannange gwemuze gwe mulimu Waito shiraba ko blambo bonna. Nalese kirabanga ko bannaye eringa nnyanja. Nga mu nyumba gajjudde entebe nga zabuliddemu radio nga zitambula amasafuriya nga gona gaseeya buseeya bananze gali amazzi gali sigalabanga. Tato nosika yalimu. Yalimu. Tugenda okusisimuka bwetu ti mama nga ne ku kitanda gabuuse ddaga gayisiza wetusula. Muzukusa. Amugole kiki? Ekirala abakyala n'abaami beekuba ebikonde. Engumi. Si kyakwewuunyisa kuba okulwana kwa bulijjo. Beekuba. Bo wakatulidde wano nga beekuba. Ekanzo nkubira kikoze eki. Kyeki balwani. Ate kusinga abakyala balwanira nnyo abaami. Abaami batini. Abaami batini abakyala bangi. Kande kanze bakumusa naye wakuba ku ngumiruli twala omusajja wange bannange abayinayo abaami eyo mututaase ina abakyala tuli bangi nnyo mu Charis site bannange abakyala wajjamu oli mufumbo najjamu gwe nasangamu gwe nafumbirwa ndowooza mwalimu omusajja ng'omwo wange abasajja bonna badduka gwe yali munamukisa nze nali namukisa omu yalinamu omusajja gwe nasangamu akavuyo tekaali kangi awo maama nga abakazi bayayaana buyayanya ate nga naye baagala munzibako era okukakkana bamunzibako engumi nakuba ekikonde nga wa osanga olwaleero oyo anoonya gwagabirako riziki agenda kugwa muggwe banensa bakozesa eddoboozi lyo okowoole mwana wa Katonda ali eyo omukyala nga ggwe omusajja omugamba akuyambeko otuukiza ekirooto kyo kwata microphone eno mu bigambo byo omukowoole nze maama Anusika nkowoola abakyala bannange abaami mwenna abali eyo nga mbasaba buli omu ayinza okuba nga asobola okunkwatirako annyamba nkwatireko nange ntuukirize ekirooto kyange ekyokukola dobbi wetaaga amabaafu atusobola notandikira ggano nsobola n'okutandikira wetaaga paasi wetaaga emmeeza kwogololera wetaaga ne rent wa mitwalo 8 ng'obifuna ebyo abaana bano bosobola opampana nabo kubeera bo mbajjeemu mu mbeera ey'okunyigirizibwa mbajjeemu mbeera ey'okunyigirizibwa kuba bwe ndowooza n'embeera gye mbakulizaamu nyinza n'okukaaba amaziga naye bannaye mbadde mbasaba buli awulira yenna ku ddoboozi lyange annyambe ankwatireko ng'amawonosika omutaka kuba bagamba agali awamu ge galuma ennyama gwe munange atugoberera we bali kutwagala we bali tuwa bwesigwe era we bali tukiririzaamu we bali tuwa bwesigwa era we bali tukiririzaamu tukwagala nnyo nga naye bw'otwagala kuba Katonda n'ensi yange nkomyeyo nateera mu Charis site no kibuga kyanjawulo era kijjudde ebyewuunyisa bingi naye nyongera okukujjukiza nti gwe yandiyagadde okwambala onyume nganze weyune AK Fashions awo kunabukeera ebyokwambala byonna obukooti obwakabi t-shirt ezakabi plain jeans kugamba
nawo ndabe ngiri gyemfaananamu beyune bakubudebude mu ngeri yo bakubudebude nga bayita mu byokwambala bakwambaza oyine otutumuke mu ndabika era okire aba bakusookawo beboka batadisappointinga gwe munanga ali eyo oyina mukolo oyina pate oyagala kwanjula oyagala t-shirt za kuvimba oli muyimbi oyagala shootinga video oli muvubuka oyagala genda kuvimba oyagala kugamba akuteekawo mbeera ne bannakyalo bebiramu bakutye lwaki togenda ku AK Fashions awo kunabukeera Ekalim Fashions banjawulo nnyo ekitenkanika bo bagamba gwekola sente zo batuukeko ebyokudesigning babirekere mu mbeera yonna batuprovinze nti ye fashion awo si yokka disappointing era ekuwa ekyo kyosuubira bannaffe bangi batuwadde byetwasuubira nogera ng'osuubira kino ne kakkanya nogera ng'osuubira t-shirt etavaamu kkala ne bakuwa evaamu kkala tukirabyeko era Uganda ebadde etambula bwekyo K Fashions yajja kumenyawo eyo yajja kuwa sente value yajja valuinga sente zo kakati gwe munange beyune obe smart nganze gwe muganda wange ayagala ebyensusu okulongoka olususu 7 Beauty World tosobola bebalama tosobola kubeerawo batali bobanga ddala ekigendererwa kyo kyakunyirira beyune bali awo ku Paris opposite ekibuye botuukawo gwe buuza 7 Beauty World ekipande kyabwe kinene nnyo kyeraga gwe olina olususu luganyo na mugaba olina namakula olususu lwako na waliwo abanaffe abaali bagala okweyulusaane lwakonera olukoneraawo genda batuukirire balujjo lwakonera bakufulire eddala ow'enkizo era oddeyo ku kyalo gye wakulira nga naawe nno bakutiira nga bakwewuunya gwe muganda wange alina pate olina emikolo wandyagadde okuwummulamu ova mitala w'amayanja oba oli wa wano werabira otya okukyalirako Reza Forest Resort awo Reza awo wokka ewali abantu kwegamba abateekawo embeera nayo n'owulira ng'oli mu mativu baweyita ab'omulembe kwegamba environment ey'omulembe ekibira ekiri ku yiika 13 n'okusoba ogamba otya nti nze kuwummula notakituukamukko oyina mbaga bwe muganda wange oyina reception oyina conference beyune kyekifo kyokka ekirimu abantu abasalawo okuyimirira n'abantu abalinganga ffe omuntu oyo avayo n'agamba ku sowaani y'emmere gye bagula emu bweti kantuleko siringi 5 mbiddiza omuntu alinganga ffe baba banjawulo batubeereddewo mu campaigns nnyingi gye bakasembayo okubeerawo okutubeererawo gye bakasembayo okutubeererawo yali ya Anga Free Christmas campaign naye tutuddemu ng'ebintu bingi biganye bagana tubadde breakfast bagituwa twagabula abaana okuva ku street baali abaana 206 baalya ne banywa ne basindisa bigere gwe muganda wange abantu ng'abo betulina okubeeza mu bizinensi zino nga bayimiridde ogamba otya nti ddala olina omutima gubase Luganda nga kampani ezibeererawo ebifo ng'ebyo ebibeererawo abantu ngaffe abalumwa obyebalama be bantu bokka bowagira akasente kobawadde amagoba ne bagatemako akatini ke bafunyeeko ne bagatemako mu makkati baga nti nedda katudizeeko oyo munnaffe alumwa twagala abantu bwe batyo mu nsi yaffe so gwe munange kyali yakoleza Forest Resort tojja kwejjusa bouncing castle ebifo by'abaana eby'omulembe swimming pool kugamba bintu bingi menye kindeke ki genda ofuneka VIP walk neka VIP treatment kotali erabira obulamu bwo bwonna ku Reza Forest Resort awe Reza ewa Mr. Robert mukawaida kenyini oli musambi wa mpiira olina omwana yandyagadde joining academy omupiira kyatunzi tekikyewalika omupiira gwafuuka gwanjawulo era omupiira ye talent egaba ekiralu kakati gwe muzadde munanga ali yalina omwana ku Munyonyo Fitness Sport twina academy kyasinza okuba ey'omulembe bakocha ab'enkizera bakyasinza okuba ab'omulembe leeta omwana tumutraining omupiira leeta omwana akuguke mu mupiira leeta omwana azimbe ekitone kye naawe gwe munanga ali yandyagadde okukola dduyiro okusala omugejjo jangu ku Munyonyo Fitness Sport ewa muganda wange senior citizen Salongo jantu training emuko ffenna kyekifo ekitalimu bantu banakwesittaza ne bwojja n'omwana ne bwojja ne famire yo fwali tugamba nti obeera waka muganda wange jangu okole ku dduyiro jangu obe mu shape nganze jangu westry jangu okuba ebirwadde jangu tulwanire obulamu era jangu tutekewo embeera etenkanika awo ku Munyonyo Fitness Sport
buli kimu ekitandikira. Nkomyewo nate ndi wano mu Charis City, ekibuga eky'amasanyu ekyajjula emboozi era ekitenkanika. Gwe muganda ali skin sokojje anosika soko omuleka anosika kiri kitya kakati tulina kusanga engatto era ogizeemu engatto gy'okubawulikana kweyo jankuba buli tewali giwamu kaganya sabo ogikubye ku luno ate ekikumba sabo kyolwe mpozi eno kala ki orange ate engatto yo yakala ki black. Soko obuze ku bantu mu luzungu abatuli bagamba nti naye ali skin ayagala tubuzaabuza yagala tali mu mudu linti tuwa na music biki soko obuze ku bantu mu luzungu deni bakubemu nedda oluzungu nedda bagambe how are you bagambe my name is Alien Skin. My name is Alien Skin. I live in Charis City. Dear my fans, I love you. I'm here thinking about you. I'm here. Alien Skin. Soko mbulire lwaki bakuyita Alien Skin? Nange nayindya nga bali ntuma. Wali okubanyola apo. Oba yo mulimi gwe wegomba. Nga yo mulimi gwe wegomba abira n'ebimenke boy. Abana ebimenke naye ate gwe toyina malaasi ate yayina amalaasi. Anedda. Ogateekayo ddi? Nagajjayo. Oba omukulu omutya, oba omukulu ali mu office eri emabega omutya. Amanyi okukonamu. Anedda. Wagajjayo waki wagajjayo? Anti twali tutandise osoma nga bagenda kunkwata. Oli mu piki? Ndisoma. Ate wangambye nga batandise osoma abaana nange okwessa mu basoma nensala kakavi omulaba Alien. Kati musooke mukole ebyo temubuuza kusoma kwe kuba emboozi ye yesi nyimpi mpanvu oba tuyagala bitunyumize. Alien ye mwana nsuza musuze omwana waffe wa street wamujja kubbala. Kakati ne mugatta n'abange alina okubeerako nze ndi mulezi w'abaana kale kwegamba bwe ndaba omwana ennyo abonaabona musembeza kimpisa bubi nnyonnyo. Ekyo nno kyanjawulo vuga munnange maama Anuska ono wanjawulo ennyumba maama Anuska gy'asulamu yeewuunyisa naye bw'aba ataasobolera okutta omutima n'agamba nti nedda ate munnange ono kamujjeyo naye musuze wano ekyo nno kiba kyanjawulo kwa muganda yo kino kikuyigiriza ki okuyamba okuba kono gwoyamba tekikuyisasa kubanga oyina nnyo ekito ekinkutteko nnyo maama Anuska ono kakati wali obera ku street ki era yamuno boy ng'oyita muno maama yalagawo maama aliyo mukyalo otugambye emboozi ejja kuba yalwala otugambye nti amalasi wagasalako ng'abaana batandise okusoma nga toyagala bakwate abaana batasoma muno bakwata mu Charis City poliisi ekwata kakati oyimbira wa Alien Skin nyimbira muneno ka studio kafe kali awo waggulu mu parking mulina studio wagendako mu studio ngenda muna sente ezifulumya ennyimba sizina mbadde nsaba soko nkubemu ku freestyle bali abantu basabulo bagambe yeze Alien Skin nkubye orange nyimiridde nyambadde ngatto nnene tewali angambako kino ekibuga kyange Charis City yange ndiwali ne maama mutunuulidde nkwasa ensonyi naye era ng'omutabbizi ndina obbatabbira sako bakubemuko sagala yekwase bakuba bategere nti muli mu kizimbe osoka naseka musebo ntandike tandikirawo mu Luganda ne mu Luzungu kale soko kube mu Luganda she mbasota mu Luganda mbasota mbogeza vanashula mbasota mu Luganda mbasota mbogeza vanashula anti litomba tude mu ngoma wo kuba kulya koko yanzali no kulya ngoma che teta mukwano baby nasoma netukuba tekubyenja kubanga musama she pologomane no kubogoma silina kutesa kuba sili mutesa chovola life music ituba chusa oita she mbasota mu Luganda mbasota mbogeza vanashula batali bafanya ebisenge na siringa eno rapenge style njaba makinga ngufu mpeza njaba blessinga
Yo bigambo bingi kozesa rapping style ninga embwe kambo ejaba kutekuteiro jange wange ngoteseko simairo tetogenda kukolya kukoka elimu ku bwairo nazo mukubya ne bazayo fairo mulete ku bairo eno adi topic sound metallic luga full si magic already mu clinic sound metallic lito nyira skin omuya yakuba omuya mama ya skin ino muyimbi abayimbi mbanabo kadira nosika muyimbi anosika mama nabalala je bali kati bagenze kuyiya nate ongambye tomanyi luzungu nate oyimba mu luzungu kiva kuki anje natabika mu lutono tono kati botabikamu obwo mumanyi obwo mbumanyi kati nga kali ka waloko oyimbyawo soka njukizemu mu luzungu ko oyimbya ko luzungu soko njukizeyo ka ako luzungu waloko oyimbyawo akawadde ka kabi ngatomedde butomezi wewawo gwe munnange tujja kukomawo nembozi ya Alien Skin ono mwana wa ku street naye era mama Nusika ono nga bwali musembeza yamusembeza mulumwe mu mwabeera abiramu n'abaana 10 nga mwe muli Alien Skin ono yekubye ekikumba kye nga tonene zeze nga teziriko za beeyi nga twaligula senemeka 8 bali bagibye bali bagibye ne bamulumbe Masaka ne bamukima omu yali akuse bawulira otya kola wasula otya nasula kankana nga emali yona bagibye boye nga bagimaze ate nga nakajambala mu weeks 2 kati bwogikuba owulira otya mpoyabu no bokivimbiddeko buli wenninya abaye bagamba wuuyo nkulaba toyogera ne kusanzeera toyogera awo si byakubanga tojazika njazikamu nedda gwenasembayo okujazika boy yamalayo bumazi ate saa kumalayo so mbimbisamuko bagiyita batya balengaga yandibadde balensiaga naye eno fake si fake sebo fake zinganda bemeremenya nnyo ne fake zimemeremenya wezityo sebo balengaga gundi ya balensiaga si fake kubanga David ku kamera omulidde King David tabiddala David jatukoze ensobi ebyo kwambala biyigirawo ge David ombeso kakati kale Alien Skin tugenda koma ulala tu concentrating ko mbadde nkomyewo kuganga ali eyo tujja kudda na Alien Skin njagala nkomewo wano nyumize ku mbozi yo ku myaka emeka mama akoma muna bango ine emyaka emeka mama Nusika akulonda atya yatambula okuva ebusoga ajenga akakumba ndeka ngaja akakumba Alien bakaka Alien yava busoga naja akakumba paka mwasiti mama omubulamu kale soko tule wali mama Alien ka soko tunyimye mkono mami wano soko ko kudduka nkulaba yakunzirukako Anuska gamba wanji Anusika gwe mwana wange Anuska tulina musangawo wano bulijjo Anuska ali omukwano gwa mwagala ennyo bamuyitandagire era mbuuza nnyo Anuska agamba ki ndagire Anuska wuuno wano ayimba buyimba bwe Anuska ayimba buyimba bwe ndoza tumutawanyizaamu n'asirika gye baleko mami obulamu bulungi Charis city nga bwogirabira bwefaanana webala ejikuuma njikuumira ddala nnyo n'amaanyi gwe omu ku bakulembeze nedda nze omu ku bataka abaako abasookawo bataka gwe omu ku balabye ku ligimu zonna wano nolaba kuya amazzi nolaba kuya akasana nolaba mama Nusika wange wajja muno bbanga ki mazeemu emyaka 22 Nusika leka naawe myaka 22 nga Charis city weeri wano wonna nga waliwo kibira nga waliwo nkima nga waliwo matungulu nga tebanaba kujjawo yadde ennyumba ezaaliwo zaali side yeeri ekyengulu Charis city musingamu bakazi abasajja baddukamu wajjamu oli mufumbo najjamu gwe nasangamu gwe nafumbirwa ndowooza mwalimu omusajja ng'omu owange abasajja bonna badduka gwe yali munamukisa nze nali namukisa omu eyali alinamu omusajja gwe nasangamu akavuyo tekaali kangi awo
Mama nga abakazi bayayana buyayanya ate nga naye baagala munzibako. Era okukakana bamunzibako. Engumi. Engumi. Nakuba ekikonde nga wa. Omusajja tadda. Musajja wachi bamukutwalako mangu. Oba kiki ekyatuka ku musajja? Bamubira mwennyini mu Charis system muno. Muno mu Charis system muli abawala ababbi b'abasajja. Mama. Tosigaza musajja buli ajjanga yesesa abayagala oyo gw'oggyeeyo omusanga mu kapale kamu n'omuddaabiriza n'omugulira ku ngoye n'afuna engoye olumala omuteeka ku mutindo maama nga bamulaba bakanudde amaaso bati. Wepepeta omusajja ono omupepeta. Namusanga mu ssaati egi n'empale nga yalima muno. Naye maama olwamala omugjayo maama buli omu yatandika omulaba bwali omulungi nga oli baalabanga nga mubi. Olotandikiza omuka toddamu ku byakulima, toddamu byakulima beera waka. Ye. Oye. Maama olosanga nnima. Olowooza ye aba akyakulaba ng'alabye ebiwala ebijuujulu naye aba takyakulaba. Mu Charis system mwalimu omusajja omu. Omusajja omu. Wewajjira wano. Najjira wano. Nga kyonna kibira nga yalima kuno. Kibira nga yalima ng'alima amayuuni alima ebikajjo. Abakazi n'abamu yabakwaniranga mu bikajjo n'amayuuni. Ng'abatonera. Bampeeyo ejjuuni sirina kyakulya. Oyo ng'agabana. Ogenda kulaba baleeta baana. Baleeta baana. Ndeza abaana okuva ku mwana paka ku muzzukulu. Olwadduka atya? Adduka. Agoberera atya ennono ya wano kuba abasajja bamala ne badduka olwo yadduka atya? Yadduka. Yatandika n'azimba buno obuyumba bw'olaba bwe yazimba. Kale omusajja oyo yalimu oluferefere. Ng'alimu oluferefere kati ng'alina naye baagenda n'aferafera. N'abakubisa obwongo n'afunayo obusente n'ajja n'azimba tuno otuyumbayumba twolaba. Ne tubeerawo bwe tutyo nga obulamu bwaffe bwe tubutambuza dduka. Kati yakyaliyo? Ali mu kkomera bw'ajja n'abakuba n'abaferafera nga bamala bamuzzaayo Luzira. Bamusiba nnyo. Ng'abeera kati Luzira yafuukanga gundi ssomero lyo nti bw'agira ekiseera ng'agenda n'asoma n'amala n'adda. Omiramu abaana bameka? Abaana 12. Abaana 2 be namuzaalamu. Abaana abalala basajja balala. Oba naye wamuyitirirako nnyo. Ate nga namusanga naye alina abaana be yazaala. Nomugana naye kankwesa Suzi. Kakati. Mama Nusika. Olojja mu Charis system kuba kati ate kirungi ngwiridde ddala ku mutaka. Charis system neewuunyisa ekitwa kimbo by'omutwe. Abawala bali mu Charis system wano tewolaba musajja. Abaana bali mu Charis system tolaba musajja. Olojja mu Charis system. Ogisanga efaanana etya? Nkugambye nagisanga nga nkugambye nga mu Charis system muno mulimu omusajja omu. Abasajja Charis system yabakola ki? Nga abalala abantu bali side eri ey'ekyengulu. Kati omusajja oyo omu ali muno bwe twapambana ne tusobola okuzimba kino ekibuga Charis system. Omusajja gwe bayita Charis? Yes sir. Mama Nusika. Twogera ne founder. Si founder. Kakati Charis system yatandika ogiraba? Charis system yatandika ngiraba. Mwatandikiramu? Anusika janguwa. Janguwa nanusi. Obusajja omu yekono wange. Charis. Charis mulala. Nono mulala. Kati lwaki? Ono ye yaguza Charis. Kati ono yali nannyini ettaka lino lyonna n'aguza Charis. Ye mutaka. Ka Charis mu kujjayo n'azimba ekibuga. Kati Charis olw'okuba ye yali alinawo ku majja ye ekintu n'akiteeka ku level eki n'akisika ng'akizza ewuwe ng'ate yasingamu n'amayumba. Kati amayumba agasingamu kibanda buli kimu ekibuga kikulaakulanye lwa linnya ki? Charis. Kakati Charis yabeerawo? Mwali muno. Mwengo mumulabako ku lunaku olumu.
mama Anosika oloze mu Charis sister oli mwana muto oli mboko oyingidde kiche wali osuubira mu Charis sister muno nga wakayingiramu kiche wali osuubira omusajja amusanga mungo obufumbo bumaze okugaana eri ewasooka nojja eno pangise nosangamu omusajja kiche wali osuubira kale najja nga nzize kale nali nina wendi kati we nali nkola nga nkola mirimu gyali nga tufumbira abavuzi b'emmotoka z'empaka kati oli najja nangamba nkulabidde kiyo omusajja bamundabira bulabizi ssebo genda bakuwaka mmonde Anosika genda bakuwaka mmonde Anosika bannange omusajja wali olina gy'oli ng'ofumba mmeki tubangamba tukulabidde omusajja ajanga ofumbirwe oba Anosika sokoleke oba Anosika ebbugu mulumutawaana ng'ate akedde kunaaba kaki kyayagala naye tusobola kutwala Anosika sokuleka ekyanga kale sirika alaki twebaka wali olina wooli ng'ofumbira bavuzi ba mmotoka nga tubafumbira emmere kale ekibiina nga kyennimu ekyo kati oli nangamba nkulabidde omusajja gye twasisinkana naani ne taata Anosika gyemwasinkana n'akuleeta omugole gole tumuleeta akuleese oli wano gwe wajjawo n'omusangawo oba yeyakuleeta nga omusajja omu mu Charis City ng'alina wali waggulu awo obuyumba oyingidde nyingidde sooka okulaba ekyewuunyisa mu Charis system noga kino kyonna kiraba nga sikirabangako omulundi ogwasooka mazzi enkuba etonnya ogwasooka mazzi enkuba yatonya omulundi ogwasooka tuli mu kayumba kaali kampi nga bw'okalaba tolaba kati nga bazizimba bazongerako waggulu amazzi ne galyoka gatuuka muno mu lubuto nali nina obwana bubiri akamu nenkateeka wano ku mutwe akamu nenkakwatira wano olwo tusomoka amazzi wali tokirabangako obulamu bwonna nali sikirabangako bannaye eringa nnyanja nga mu nnyumba gajjudde entebe nga zabuliddemu erediyo nga zitambula amasefulya nga gonna gaseeyeya buseeyeya bannaze gali amazzi nali sigalabanga taata Anosika yalimu yalimu tugenda okusisimuka bwe tuti mama nga ne ku kitanda gabuuse dda gayisiza we tusula muzuukusa amugole kiki wasaba kuyita ddogo twasooka diyita ddogo akakatonda tebaagaliza kati balabye ondeese ekimyula kyange batandise otukolako emikolo agakatonda batukolako emikolo olwofuluma asaaze nga mmeka ye nga okufuluma nsobola anti nga bw'oggulawo olugi ebintu byonna ebiri mu nnyumba bigenda olina kweggalira kati twalaba abasooka okufuluma bwe balaba nga tetuggula bwe bagamba naye mugenda kufa muveemu olwo omusajja n'asooka akwata obwana akamu n'akassa wano nange nenkwata bwaliwo ne twebagajja ne tufungiza baatuyamba n'okujja okutunonako ng'amazzi gafuuse amazzi nga naffe gatutwaliramu wali omanyi okuwuga ate nga nali manyi omusajja yali amanyi okuwuga ffenna nga tuli awo bafala ffenna twali bafala nga tetumanyi ndaba omukwano omuto akubezze akubebbye akusitudde yasooka kutwala baana n'abatuusa emitala olwo nange najja nansitula nga olaba n'okusomoka awo basomosawo 5 okusitula okutuusa wali kyewasobola okulaba ne weewuunya kaakati amazzi gatuuka mu nnyumba mu kifuba teza gayingira mu ttooyi ttooyi nazo zijjula anti awo n'olaba akavuyo kakati omwana wange ttooyi zeeno za kalina era bazizimba luumu bwe ziti bwe bazimba luumu bwe ziti ne bazitendera ne bateekako ttooyi waggulu kakati amazzi kasita gatonnya ttooyi eyo naye egendamu amazzi kufuluma nga bwefulumya bwokka bazitegula nga bazitegula abakuno
otoye enkuba olutonya nga bategula ntegule nga zikulukusa. Enkuba olutonya nga bategula nga toyi zikulukusa. Kati oba zikutomeredde mu nju yo gw'omanyi gweva ku masannyalaze ago. Bategula. Bannange gwe muze. Gwe mulimu si gwe muze ate olina okutegula akujjako emitwalo 3. Enkuba bw'etonya oyite akutegule. Amusikoddaga kwebaka. Aliani amutwale oba nazuuka asuke tumuleka agende. Kakati wali oteguddeko? Nze ndi mukazi sibisobola. Nenga bali bateguddeko. Nayenga enkuba olutonya abategula balina sobo obbawo emitwalo 3. Enkuba olutonya nga bategula. Obubi empewe enkuba ebutwala. Abantu balwala nnyo Mama Onesika. Sikina bumatiri bwoba tebalwala golaba awo tebasobola kulwala oba balwala. Ngagwa olaba. Mama Onesika ekyo kyakwewuunyisa. Omulungi gwa Mama Onesika omulungi gwe yasooka okuyingira mu Charis City yalaba amazzi ayita kirabangako. Nayi sikirabanga bukyanga nkula kutuuka wano. Wakiraba emirundi emeka? Emirundi egiwerako abantu ne mayumba ne basengukamu. Ne babanga ab'emulungo bwe bava mu buyumba buli. Ne badde eri engulu nga temusobola kwebaka nga amazzi mangi nga nabwogasana tegaggwamu. Omulimu gwe gwakozanga oyo Mama Onesika gwe watandikirako era wano omaze emyaka 2 bwe wajja muno mu Charis City watandikira okoza engoye. Bwe najjira nasooka nenkola ku mirimu limu emirala. Ensobole ennyaanya ekibuye nkoze emirimu. Paka bwe mpunzise kati nga ndi ku ngoye. Bambi naye tozeevuma kuba ziweredde abaana 17. Mama Onesika kiki ekyakiwalolabye mu Charis City muno ne kikwewuunyisa? Noga kino kyo kyansobera mu kibuga kino emyaka gye nkibaddemu 2. Ekirala tewali ekibuga kibadde kirungi naye kyokka ekyamazzi kye nalabamu ekyali kyewuunyisa. Engumi tevuga nnyo. Ekirala abakyala n'abaami beekuba ebikonde. Engumi si kyakwewuunyisa kuba okulwana kwa bulijjo. Beekuba bo wakatulidde wano nga beekuba ekanzo nkubira ki koze eki kyekibalwanya. Ate kusinga abakyala balwanira nnyo abaami. Abaami batini abakyala bangi. Kande kanze bakumusa naye wakuba ku ngumiluli. Twala omusajja wange bannange abalinayo abaami eyo mututaase. Ina abakyala tuli bangi nnyo mu Charis City. Bannange abakyala basiye tewali nakuluzibanga tebalwanidde babaabwe. Mama Onesika lwaki olowooza soko nzirimu lwaki olowooza abasajja badduka mu Charis City? Nze nagambye abasajja baatya buvunaanyizibwa ne badduka. Tebakyalina buvunaanyizibwa? Tebatya abasajja bonna okuggyako bali be tutategeera oba abeewaggulu abalina ku ssente. Abasajja nnamba esinga ey'owansi ety'obuvunaanyizibwa ety'okuzaala abaana 2 3 aba alaba nti emirimu tebakola. Tebasoma ate tebaagala mirimu gya bulijjo egy'obukyafu baagala emirimu egy'ebbeeyi ate nga tebasoma. Eno nsonga kuba singa oba wasoma singa oba ofuna omulimu osanga ogusingako awo naye tebasoma baagala emirimu egy'ebbeeyi bakeera muwalagi. Kakati mbuulira anaayamba atya omwana nga n'ekikumi kyafunyeewo akiteeka muwalagi. Mama Onesika oyoza engoye okeera ku makya noyoza engoye ekyo kikoledde emyaka egiwerako. Nozooza engoye zino zolaba n'ofuna essente ezirabirira abaana bali 12 ate n'oteekako n'okuweerako omusajja emmere kuba tojja kugiwa abaana bali ng'omusajja alaba era naye aba agyetaaga. Tebaagala kukola.
baagala biwedde ate gy'okoze tojja gifumba ogiwe baana naye kenyini ajagala gwe kenyini gwolaba akawale kayulise n'ogenda ate n'omugulira ak'omusajja kale embeera gye tuyitamu bannange si nnyangu oba bakizuula nti muli bangi nnyo kati babajooga simanyi munnange simanyi kubanga ekikonde kiyitidde mu Charis City abakazi okulwanira abasajja abakazi okubba babba b'abasajja kugamba ennume emu mu Charis City nayo kennyini eba yeerabawo egamba ye ate kasi abamulwanira nga naye agejja ng'azimba kakati bw'oyoza engoye zino ofuna ssente mmeka olunaku bw'oba okoze bulungi kale kisinziira kati engoye zino oluusi oyinza okufuna emitwalo 2 oluusi 3 oluusi ogumu ekitundu oluusi n'obutafuna olunaku ne luziba nga tufunyeeyo tewali mbeera gy'oyitamu nga nnyangu buli mbeera ebeera nzibu wabula olina kugumiramu ekyo bw'aba nga Katonda kyeyakutegekera kyekyo kyolina okugumiramu okitambuze ate oba oneewa butwa nti olw'okuba biganye kale gwe munange andaba kati olaba oyinza okuba omusajja nga muvubuka naye nga gwe bw'aba yakukolera ka bizinensi ng'akukola basiika obunyonyi ye nga adda mu buliri nga yeebaka amanyi gwe omukolerera olumala okujja akugamba mpa emmere kati bo embeera yeeyo gye babeereramu yakwagala bakolerera mu baafu zino 2 maama Nusika abeezezaawo abaana 12 apambana nabo 10 basoma ababiri bakulu bakula balina gye bagenda okweyiya eyo gwe munnange maama Nusika ekirooto kye yandyagadde okukola akaduuka mwasobola okwoleza kadobi mwasobola okukoleza engoye ze n'oggololera talina paasi oyina ey'amanda yongiina naye nandibadde neetaaga okweyongerako nange nenfuna oba ey'amasannyalaze naye embeera gye tuyitamu bantu bannange si nnyangu naddala ffe abeene emmanga tuli bubi tusaba buyambi maama Nusika ebaafu zino 2 azikoleddemu ddala omulimu yandyagadde okweyongera kakole ka dobi shop mwasobola okwoleza engoye z'abakilayanti be afune gwe munnange ali eyo oyinza okubeera eyo nogaa nti ndiwo okukola bulungi wadde maama Nusika tayogedde ku kyakusula njala mu mboozi eno tayogedde ku kya kuba bubi nnyo asembayo wadde ng'agambye ali bubi tali bulungi era osobola okubeera eyo nogaa nti maama Nusika kamukwatireko abaana 10 kampite mu ye obuyumba bweno bwa ssente mmeka obw'okupangisa 8 teza bw'ofuna 8 emirundi 3 n'ofuna ne paasi y'amasannyalaze n'ofuna ne meeza ogololera osobola okukolera ddala ddobbi ey'amaanyi ddala maama Nusika mbadde nsaba mu ddoboozi lyo okoowole mukyala munnaali eyakulaba eyayitako mu mbeera gy'oyitamu n'oyo yalina maama ayita mu mbeera gy'oyitamu omukoowoole omusabe omukono ogwo tolemeddwa naye osanga ate waliwo bannaffe Katonda bawadde riziki nga banoonya bannaye bebagabira ku riziki z'abawadde nga tebabalaba osanga olwaleero oyo anoonya gwagabirako riziki agenda kugwa mu ggwe mbadde nsaba kozesa eddoboozi lyo okowoole mwana wa Katonda ali eyo omukyala nga ggwe omusajja omugamba akuyambeko otuukiza ekirooto kyo kwana microphone eno mu bigambo byo omukoowoole nze maama Nusika nkowoola abakyala bannange abami mwenna abali eyo nga mbasaba buli omu ayinza okuba ng'asobola okunkwatirako nnyamba nkwatireko nange ntuukirize ekirooto kyange ekyokukola dobbi wetaaga amabaafu atusobola ntandikira gano nsobola n'okutandikira wetaaga paasi wetaaga emmeeza kwogololera wetaaga ne rent wa 8,000 bw'obifuna ebyo abaana bano bosobola opambana nabo
kubeera bo mbajjeemu mu mbeera ey'okunyigirizibwa mbajjeemu mu mbeera ey'okunyigirizibwa kuba bwe ndowooza n'embeera gye mbakulizaamu nyinza n'okukaaba amaziga naye bannaye mbadde mbasaba buli awulira yenna ku ddoboozi lyange annyambe ankwatireko ngamba onosika omutaka kuba bagamba agali awamu ge galuma ennyama gagidumamu bwegabanga gesudde nze naguma neŋŋamba abaana sijja basuula naye ate nga nali waddembe basuula naye naguma neŋŋamba sisobola kubasuula kaŋŋume mpambane ng'omukazi bw'apambana abaana 12 buli mwana amuzaala 2 ebasajja 6 Onosika alina abasajja 6 n'abaana 12 tujja kukomawo wano tunyumyemuko ni mama Onosika addemu atunyumize Charis City bwe baali bagitandika kugamba twagala tunyumye omwami yayingira ate komera amazeyo bbanga ki lwaki asubira okuvaayo batasubira kuvaayo wali yesuubi oba tiwali suubi tugenda kumwana tunyumye Charis City erimu emboozi nyingi tugenda kumwana ne mama Onosika mama Onosika alina emboozi nyingi nnyo batugambira muyimbi yani abagambye wamma siri muyimbi gino emyaka giyimba mama Onosika mbadde wali omukyala naŋŋamba oli muyimbi era muyimba ne Aliyani yayimba mutabani wange ne batabani bange abalala zala baserebu bokka baagala okweteekamu ekyo ekiti ky'obwa serebu mama Aliyani omukyala ŋŋambye tasobola kunnimba oba otidde butiza kazindaalo bakutetenkanya abaana batweruzi banoga nti olwo oluzibya ate tulinde olw'enkya fe tubala lunaku tugenda koma mu paati 3 4 5 wano mu Charis tetukyaliwo wakyaliwo emboozi nyingi eziyigiriza gwe muganda wange ali eyo emboozi eno ogizeemu ki ogyegendereza nnyo erimu ebyokuyiga bingi ebikulyawo okumpi singa okukakkana ojja kuba na bingi byoyiga abasajja badduka mu kibuga kino babomba balaga bagenda ne badda ensonga lwaki badduka batyo obuvunaanyizibwa eŋŋumi mu Charis City yafuuka eŋŋumi oli akusanga ne mukazi wo n'akukuba akusanga ne baawe n'akukuba lwaki abasajja batini oyo ayina gw'ayina amukwatanga kalira naye munnanga ali ayagala okuwasa alina omusajja abaleeta eno mu Charis City naye tewaŋŋambe toli willing kuddamu kufumbirwa oba osabira abalala gye bali omuganda wange ali ayagala gulaika tojjaako eno lwaggulo mbadde nkusaba olweggulo ofune akadde nga tozze na microphone yo ozze ng'ozze kulambula ngenda kujja ojja okulaba abakyala ki kye bali n'abaami bameka abaliyo omuganda wange ali ayagala okuwasa nkonaako